Amanya gange nze Daniel Kasebe Ragga Dee, the chairman of National Culture Forum, era nze board member of Private Sector Foundation, nanjikira ba creative mu Uganda yonna. Ba creative be bantu abayimba abayiya n'ebitone byakosa, abayimba abazanya firimu, abandika obutabo, abandika ennyimba, ab'ebitontome n'abalala abasupport services. So tubadde n'olwaliro meeting gye bayise eya Grow Private Sector Foundation ng'ekwataganye ne World Bank eyagala okuyamba abakyala abali mu creative sector, abayimba, abawandika ennyimba, abazanya emizannyo, abazanya firimu, okulaba nti babayamba okwekulaakulanya. Abasinga bali mu sector eno balina hardships mu obtaininga capital, cheap capital. Abalala balina obuzibu mu collateral nga byonna okuleka mu bank oba emisingo. So ne bajja ne sente za grant mu World Bank okuba nti bagenda okuyamba bannabitone abakyala abawala n'abakyala okuba nti basobola okubayamba. Nze nno nga National Culture Forum tulina associations 61 ne mwezi mulimu ez'abakyala abawandika obutabo, abazanya firimu, abayimba ennyimba. So nayiseeko abamu kwabo kubanga nasooka nasooka mpitayo abantu 120 for starters tutandika okwogera ku biki bye tuyinza okuyambagana. So first of all njagala okwebaza aba Private Sector Foundation gendi board member, njagala okwebaza aba World Bank okugamba nti kabayambe abantu bano okulaba nti bayinza okufuna sente empole katono ne sente za grant okwejjako enfufu okola nti business zabo zitambula. National Culture Forum erina associations enkugambye 61 erina domains 9 omuli abawandika obutabo, omuli abayimba ennyimba, omuli abazanya firimu. So twagenze buli association tujjayoko abantu. Waliwo ne benayisa abalala besirabyeko naye nga nabayiseewo olw'ensonga nti nze sisosola every stakeholder mu industry namuyise. Abantu abasinga abagenze bamanerenda bawamba ebintu byabwe, so nga twagala tuyambe industry okukula. Abantu abangi balina art, balina talent, nti basobola kwetuusa ku bye baagala nga cameras ennungi, nga lighting ennungi, nga marketing ennungi. So nga beetaaga skilling, beetaaga infrastructure, beetaaga okuyamba. Shiba namuyita, namuweereza message. Spice Dan namuyita, Lilian Bavas namuyita, bonna nabayita, Nina Rose, bonna nabaweereza messages. Era ne mbanyonnyola nti kitegeeza. It is not political, it is like a social thing that's going to help the civical kind of attitude. Waliwo attitude gye tulimu e Uganda ne mindset gye tulimu. Abantu narrative eri ku birala. Abantu bali ku bampe ekisawo ngende. Ate nga ffe twagala abantu bakulaakulane. Singa tubeera ne one stop center nga eri well done, kuliko studio za audio ennungi, kuliko studio za video ennungi, kuliko good equipment ng'amataala agashootinga videos, byonna ebyetaagisa okukola omuntu ayingira mu kizimbe nga bw'olaba wano tuli n'arecording oluyimba n'akola video n'amukolera make up n'avayo nga yenna superstar. So kye twagala kibeere. It's our prayer.